Beni jango tuyambe ne bala disi badiso bonna benyigidde mu bubbi oluvannyuma lw'omulango ogw'amaanyi ogulabika nti gwavuddeyo ne gulabika nti gwayogeddwa abalabika nti ennume y'ekigwo bamaze dda okubeera nga bagikutte era nga bali wansi ku ttaka abasinga obungi bakkiriza basigadde bakyakoola omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni jango tuyambe jango oyingire mu nsonga zino oba si ki ekibiina kigenda kuggwawo Museveni tukulabula bw'otayingira mu nsonga zino ekibiina kiggwawo edda okwesoma n'okulalika gavumenti ya kuno otegeeza ekibiina kyabwe abakulu abakikulembera obubbi obulyake n'obukumpanya obwagenze mu maaso n'okubeera nga bwalabiddwa nga bwetobeka mu kalulu ka NRM tetugenda kubeera nga tukkiriza obwenkanya bwaganye mu buli ngeri yonna omubaka omukazi owa disitulikiti okuva mu bitundu eby'eggomba amanyiddwa nga Maria Nakato Kyabangi oluvannyuma lw'okuba nti yawanguddwa avuddeyo n'agamba nti ebya NRM mbivuddemu era ngenzi wa Bobi Wine tewali yategedde oba Robert Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine ow'ekibiina ekijja ekimanyiddwa nga ekya NUP anakkiriza Kyabangi okujja okwerimbika mu NUP oba People Power naye nga Kyabangi alayidde enkya ya leero agambye nti kaluleze ngenda mu NUP siwali agenda kunnyimiriza tewali agenda kunnyimiriza ngenda mu NUP nze ngenze NRM nkooye obubbi atuliriza Maria Kyabangi eyawanguddwa okuva mu bitundu emanyiddwa nga eby'eggomba atandise okwekyanga atandise okwesoma n'ategeeza nti teri mukungu yenna mu NRM agenda mukuba ku mukono teri mukungu yenna mu NRM agenda kunkuba ku mukono nze nkwata ebyange ngenda mu NUP ekamwokya ewa Bobi Wine ono abadde bonna NRM munnaffe ow'ensonga owaddala ono ayongedde okubeera nga yeemulugunya bw'agambye teri muntu yenna agenda kunnyimiriza teri muntu yenna agenda kunnyamba bayagadde enguba kino bagikoze bagenderedde n'olw'ensonga eyo NRM ngirekulidde omubaka ow'eggomba omukyala Maria Nakato Kyabangi bw'atyo mu ngeri y'okwesoma bw'ategeezezza twongedde okutegeera nti omukyala amanyiddwa nga Sylvia Nayebale era ng'ono kigambiddwa nti yeyalangiriddwa nti awangudde Kyabangi okuva eggomba Kyabangi agambye ebyokwekubira endulu mbanene sigenda kubikkiriza mulangirye Sylvia Nayebale gwe mwayagadde naye ngenda kubalaga ngenda kugira mu NUP era akalulu ako nja kawangula okusinziira ku mukyala Kyabangi abadde akiikirira ekitundu kino ku kaada y'ekibiina ekya NRM ng'akyagera maaso n'okubeera nga yeekandaga mu ngeri y'okwesoma n'okutegeeza nti NRM ngirekulidde mu buli ngeri yonna agambye ngenze kuvuganyiza mu NUP National Unity Platform kamwokya akadde konna ngenda kupakinga webbali emmotoka yange n'esooga y'affiisi eya Bobi Wine Kyabangi ayongedde okwesoma ayongedde okwenyumya bw'agambye nti buno obubbi si bubangawo mu ggwanga obubbi NRM bwe yayolesezza bannaffe mu kamyufu akabadde akafa k'ekibiina tekabangawo gwe baagala yayitawo nze ngenze si kyayagala wala oba omukyalo namanyiddwa nga Kyabangi ayongedde okwelambika ayongedde okulabika nti yeesoma bw'agambye nti amawulire gonna ge yamaze okubeera ng'afuna eri abantu be bakira waliwo mmotoka ezisomba abatuuze okuva mu bitundu ebirala ebitali bya kitundu kyabwe ne beerimbika mu ggomba wansi wano bakira basimba layini ne babaddusa egi nayo ne basimbayo layini ne batwala egi nayo ne basimbayo layini kakana nga maze okubeera nga mpanguddwa sigenda kukkiriza mu buli ngeri yonna tewali NRM kye ŋŋamba kaakano nsazeewo ngenze atuliriza nga tumaze okubeera nga tujja ebigere byaffe mu bitundu emanyiddwa nga eby'eggomba twagala okubategeeza nti yali omumyuka wa pulezidenti w'eggwanga lya Uganda eyali omumyuka w'omukulembeze eggwanga lya Uganda baali baseka Gilbert Bukenya Profesa Bukenya naye atandise okukaaba atuliriza Profesa Bukenya eyavuganyiza Profesa Bukenya naye yavuganyiza mu kalulu kano era n'awangulwa minisita ow'akanyigo k'eruweero Dennis Galabuzi Sozi
kigambiddwa nti Bukenya atandise okutolotoma. Bukenya atandise okutolotoma naye mu kaseera ke kamu bw'agambye nti sibinnaggwa. Bukenya naye atandise okutolotoma agambye tebinnaggwa, nange sigenda kukkiriza. Bukenya agamba nti naye ensonga ze amaze okubeera nga kwata peeni wano olupapula okuwandiikira akakiiko ak'ebyokulonda ku NRM akakuliddwa Mr. Tanga Doi, nange ngenda kumuwandiikira peeni n'olupapula muweereze ekiwandiiko mutegeeze nti obubbi n'ebitundu byange gye nsinga amaanyi eyo sibalonze okulonda bakuzize. Atuliriza Profesa Balibaseka Gilbert Bukenya. Profesa Bukenya yongedde okwekandagga bw'ayombye n'agamba nti laba gye nnina amaanyi nga Ennamayumba ne Kachiri. Laba gye nnina amaanyi nga Ennamayumba ne Kachiri. Eyo tebakkiriza bantu bange kulonda. Obubbi buno bwavudde ludda wa laba wano bano balonze nti abo tebalonze. Lwaki tebalonze? N'agaana nange simanyi. Bukenya agamba nti gyasinga amaanyi bataddewo embeera eremesa abantu be oluuyi olw'eno. Bataddewo embeera eremesa abantu be abamwagala okamala ab'e Kachiri ne Namayumba. Abo tebalonze. Ebitundu byonna tebyalonze Kachiri ne Namayumba. Bukenya bw'atyo bw'agambye. Profesa Balibaseka Bukenya ow'ekibiina kya NRM akulira ebyokulonda agambye nti agenda okuntawulula ku ssozi Galabuzi. Agenda okuntawula ku ssozi Galabuzi eyanyaguludde obuwanguzi bwange. Agenda kubeera Tanga Doi. Tanga odo yagenda okulabika nti atutawulula. Sigenda kukkiriza. N'abantu e Kachiri bali mu kuwera. Tumaze okukwata ekkubo okuva ewoyo eyali Vice President y'eggwanga Uganda. Basebo ne bannyabo tukuba tooki n'okubalengeza biki ebyabadde mu kamyufu aka NRM. Tugambye fujjo, okuyiwa omusaayi, okwekuba obubalangulo ku mitwe. Bino byonna byalabiddwako olunaku olwabadde Lwakutaano olwa Ssabbiiti ewedde. Bibadde bikyali bityo, twongedde okutegeera nti era Katemba yeeyongedde okubeera ng'alabika. Katemba yeeyongedde okulabika. Era nga twagala okutegeeza nti omubaka w'e Butemba mu disitulikiti emanyiddwa nga Kyankwanzi Innocent Kansime Pentagoni yawanguddwa Michael Mpeirwe Katungi. Michael Mpeirwe Katungi yawangudde omubaka Pentagoni. Pentagoni naye awanze omuliro. Okusinziira ku Pentagoni yawanguddwa okuva mu bitundu ebimanyiddwa nga eby'Ekyankwanzi. Ategeezezza nti Michael Mpeirwe Katungi oyo yava ludda wa? Agambye okuzoogera ddala Mpeirwe Katungi yava ludda wa oyo nga situmutegeera. Okusinziira ku muliro Pentagoni gwayongedde okubeera nga wanda enkya y'olunaku n'olwaleero. Ono ayongedde okubeera nga yeekandagga bw'ayombye okamala nga yeegatiddwa akagabinja n'agabinja agabavubuka bakira agali mu kusagambiza ne gagamba naffe tugenda kwabulira NRM. Agabinja agavubuka okuva eno Kyankwanzi gagambye nti ne Michael Mpeirwe Katungi ffe situmumanyi era ani yamulonze. Pentagoni wano wasinzidde n'ayongera okubeera nga yeewaga. Pentagoni ayongedde okusinziira wano wennyini n'ayongera okubeera nga yeewaga n'agamba nange sigenda kukkiriza. Pentagoni agambye nti obuwanguzi bwa Mpeirwe Katungi newankubadde nga situmumanyi naye obuwanguzi bwe bwavudde mu oboolyawo mu mivuyo egyagenze mu maaso n'okubeera nga gyefuutiise oba egyafuutiikiddwa okuva oluuyi olw'eno. Era nga Pentagoni ayongedde okwekubira enduulu ku kitebe kya NRM mu bitundu ebimanyiddwa nga eby'Ekyaddondo. Bw'agambye nti emivuyo gyonna egyavudde mu kulonda oluuyi olw'eno, abakulu abalabika nti bebakulidde okulonda be bagenze mu maaso n'okubeera nga batabangula embeera. Abakulidde okulonda okuva Ekyankwanzi be bayisizzawo Katungi Mpeirwe, be bamuyisizzawo mu ngeri y'emivuyo. Omusajja teri yamulonze. Ayongedde okwekubira enduulu. Ntegeeza Pentagoni ayongedde okubeera nga yeekubira enduulu bw'agambye nti ssebo Pulezidenti Museveni Jango Ntaasa akalulu kange baakabbidde ku mmundu. Akalulu kange baakatizeetize baakabbidde ku mmundu. Sigenda kukkiriza mu buli ngeri yonna.
Pentagon yayongedde okukubira omulanga ewakulembera gavumenti ya kuno Museveni bamugambye nti Museveni dduka misinde jangu eno Museveni jangu ekyankwanze ekibiina kigwawo abantu beekandaga bagamba bw'otajja NRM bagenda kujabulira. Okusinziira ku mubaka Pentagon ayongedde okubeera ng'ayogera bw'agambye nti abawagizi ba NRM okuva mu bitundu bino emanyiddwa nga ebekyankwanzi singa omukulembeze eggwanga Uganda tayingira mu nsonga zino bagenda kukwata ekkubo era Museveni tasuubira kalulu konna okuva ekyankwanzi singa tayingira mu nsonga zaffe ab'ekyankwanzi si baakumulonda. Museveni yangu oyingira mu nsonga zino. Pentagon ayita omukulembeze eggwanga gyamutaase. Pentagon yayongedde okutegeeza radio eno nti nno ba agenti be bonna ababadde oluyo lweno nga balabika nti bamukiikiridde n'okulondoola ennonda oba enkuba eyakalulu akabaddako okusimba laama oba okusimba layini emabega w'oyo gwe muyinza okubeera nga mwetaaga. Agambye nti enkola eyalabiddwako oluyo lweno beegenti bange bonna bafumuddwa emisinde. Beegenti bange bakira waliwo bafumula emisinde nga tebaliiko muntu yenna ayamba kumba basajja baagala kunziba. Kumanya Pentagon okuva ekyankwanzi ayongedde okulabika nti basebo ne bannyabo atabuka mu buli ngeri yonna. Pentagon ebyokubira Museveni enduulu alabika nti naye amaze okubeera nga biwummuza era bitadde ebbali newankubadde nga munnakibiina kino ekimanyiddwa nga ekya NRM oba ekiri mu buyinza. Pentagon agambye nti mperirwe katungi Museveni yennyini ye yamuleeta ate n'amunsimbako. Agambye Museveni ye yamuleeta ate n'amunsimbako era kigambiddwa nti Katungi Mpeire abadde asula mu nkambi ey'amagye bw'abadde asuzibwa mu nkambi ey'amagye gye yafuutusa ku makya nanga nti munnonde ndi wano munnonde nzize. Akati Pentagon omulango gw'amaanyi gw'abadde akubira omukulembeze eggwanga Uganda ate alumiriza omukulembeze eggwanga Uganda nti yennyini ye yaleese Mpeire Katungi gw'agamba situmanyi nagwe gye yafubutuka okujja okweteeka mu kitundu kyaffe kino. Omubaka Pentagon ayongedde okukubira enduulu bw'agambye nti omusajja Katungi Mpeire eyamuwangudde si mwana nzaalwa si wa mu kitundu kyabwe bwe yavudde kazo mu bitundu ebye Ankole n'ajja okuvuganya ewaffe ekyankwanzi. Pentagon agambye nti lwaki mutuyiikiriza lwaki batuyiikirize bwe ono yavudde eri kazo mu Ankole gye yavudde nga babajja ekyankwanzi ate ne banyagulula kati bantadde ebbali sigenda kukkiriza. Agenza okukomekereza n'ategeeza nti eyamuwangudde yazze buzzi ku kitundu era agambye yavudde kazo mu bitundu ebimanyiddwa nga ebye Ankole asalinkiriza ajja ekyankwanzi. Wagambye nti ono baleese muleete sigenda kumukkiriza. Basebo ne banya batuuliriza ebyekyankwanzi nga tumaze okubeera nga tubiwummuza ebyekyankwanzi nga tumaze okubeera nga tubiteeka ebbali tugenda mu bitundu ebyekatikamu ey'amaserengeta katikamu maserengeta Luweero we tugenda okubeera nga tugenda mu kiseera kino tukubuulira ebyavudde katikamu Luweero ebyavudde mu katikamu Luweero katikamu ey'amaserengeta naye waliyo okulojja era miranga gyennyini akalabika nti kalese ebiwundu kalese omusinga guyiika kaleesewo embeera y'okwekandaga n'abasuubiza okwabulira ekibiina ekiri mu buyinza nabo bongedde okubeera nga beesoma mu buli ngeri yonna nga tumaze okubeera nga tujja amakanda gaffe mu bitundu ebimanyiddwa nga ebyekyankwanzi tugenda kubeera nga tugenda mu bitundu ebimanyiddwa nga eby'Eluweero mu maserengeta agakatikamu era nga twagala okutegeeza nti mubaka Edward Sembatya eyawanguddwa mu kamyufu k'ekibiina ekiri mu buyinza katikamu ey'amaserengeta omubaka w'Eluweero katikamu Edward Sembatya alabika nti yawanguddwa omukyala Patricia Magala yawangudde Sembatya yeemulugunya atandise okuwanda omuliro. Edward Sembatya abadde akiikirira ekitundu twagenza okuva mu kamyufu ak'ekibiina ekimiri mu buyinza ekya NRM nga Magala Patricia awangudde Sembatya. Atuuliriza Sembatya akedde kubuuka nswa enkya ya leero. Sembatya akedde kubuuka nswa agambye sigenda kukkiriza. Patricia Magala yaani oyo?
eyampangudde nti yabadde akuvuganya ebbanga lyonna mu kamyufu k'ekibiina. Sembatya mu ngeri y'okwesoma n'okulabika nti bassebo ne bannya bayomba adde n'addeeri alinnya ebigere bisatu maaso birina emabega n'adda gy'avudde atabuse agambye baani abamulonze abantu banjagala okukamala ako nako bakatizeetize bakakuttemu sikkiriza. Atuliriza mu ngeri y'okwekandagana okwesoma Patricia oba Edward Sembatya abadde akwata kaada y'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM abuuse enswa. Sembatya naye abuuse enswa agambye ngenda kujja banne munigina ate banna NRM ngenda kubalaga nti mu palimenti nsirayo. Atuliriza Sembatya nga yeesoma. Sembatya nga amaze okutabuka agambye sigenda kunyega NRM ne bwe nnaaba mpiseemu ngenda kudda mu nsonda yange nja kusirika. Gamba nti nsazeewo bassebo ne bannya bakulabika nti nnenyeka mu kalulu akagenda okujja akabona ngenda kujja bwannamunigina ngenda balagako nti akalulu k'obwannamunigina ke ngenda okujjamu aka 2021 ngenda kawangula. Ngenda kubalaga nti akalulu ako ngenda kawangula. Ono ayongedde okwesoma bw'agambye nti njagala okulumiriza abakulidde ebyokulonda okwayitiddemu obuvuyo bw'amaanyi n'okucangacanga obululu era nasigadde simatidde obululu bwange babutizeetize ne badde ne makati ne beewogoma era omukyalo oyo nga gwe baagala ayitemu Patricia Magala. Sembatya ng'akyesoma agambye amazima ga Katonda mu ggulu teri munna NRM yenna kaabeere munene atya agenda kuŋŋaana kudda mu kalulu kano ngenda kujja ng'omuntu. Ono ayongedde okuleetegereza nti ba agenti be batangiddwa oba bagaaniddwa. Ba agenti bange bagaaniddwa okulabika nti beesoga okumpi n'awabadde essanduuka oba obadde obaolya b'ofiisa abadde bakoze enteekateeka ez'okubala obululu buno babaganya okusembera okumpi. Asigadde yeemulugunya agambye nti abantu bange abatuuze bange abanjagala okukamala mu bitundu ebyesuddemu Nakaseke bano bagaaniddwa okulabika nti beesogga ennyiriri ogenda okusimba okulabika nti bannonda bagaaniddwa emisana ng'enseeraba naye nange sigenda kukkiriza mu buli ngeri yonna ngenda kudda ku bwannamunigina era NRM tebaŋŋambako ekigambo kyonna ngenda kubalaga nti nkoma mu paalimenti y'eggwanga nga tumaze okujja amakanda mu Luweero kati kamu ey'Amaserengeta tugenda kubeera nga tugenda mu bitundu emanyiddwa nga eby'Emubende nga tugenda mu bitundu eby'Emubende. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emubende minisita omubeezi owa Kampala Beni Namugwanya yawanguddwa Grania Nakazibwe yawangudde Grania Nakazibwe okuva Emubende yasobodde okulabika nti awangula Beni Namugwanya minisita omubeezi owa Kampala. Atuliriza kigambiddwa nti minisita Beni Namugwanya naye ayongedde okubeera nga yeemulugunya ayongedde okulabika nti alojja ennaku akalulu kano gye kamuyisizaamu n'agamba nti nze okwakwanako ne bannange sigenda kulabika nti neekandagira kibiina ngenda kusigala nga nkyali mugumu. Ono ayongedde okuba emisumaali n'okuba ebituli mu nteekateeka y'akalulu kano akalabika nti kalangiriddwa ng'amaze okubeera ng'ateekedde ebbali. Ono agamba nti abawagizi ba Bobi Wine ab'ekibiina ekikya NUP mu bitundu ebimanyiddwa ng'eby'Emubende basobodde okwegatta ne bagenda amuvuganya. Beni Namugwanya agambye nti abawagizi ba Bobi Wine aba NUP Emubende be bakoze fujjo ne bampa begatta kwoli omunafu ne bampangula. Atuliriza kigambiddwa nti abali ku kitebe kya NRM mu bitundu eby'e Kampala abakulembeze ba NRM bagambye nti batandise dde omuyiggo batandise dde okwekebejja alipoota ezigambiddwa nti aba NUP bakira bagenda banoonya wali omunafu nga webasimba ng'abanafu bajja bawangula. Kigambiddwa nti eno strategy yakoleddwa aba NUP mu buli kanyomero konna ak'eggwanga abanene nga bagwa we bayimuka. NUP yakoze akakodyo nejja ekwata abanafu bakira beesimbako bweti ng'erinda 2021 bayise mukka mu kisero. Abakulu mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bagambye ensonga ya NUP tugitegedde ebya NUP tubitegedde tuyinza n'okusazaamu akalulu konna tuyinza n'okusazaamu ebitundu ewabulika nti NUP yatuyambyeko
okutuleetera bassemugayaavu bassemunafu batere bawangulwe mu kalulu akalabika nti kajja 2021. Situgenda kukkiriza alipoota etandise. Tuliviza omubaka wa Kasanda Simewo Nsubuga, omubaka wa Kasanda ey'Amaserengeta Simewo Nsubuga mu Palamenti y'eggwanga Uganda. Nsubuga agambye nti tagenda kwesimbawo, agambye nti ebya NRM nange mbitadde ebbali, ebya NRM mbitadde ebbali, ngenda kujja bwannamunigina. Oluvannyuma lwa Simewo Nsubuga okwesoma n'okwerambika nga abantu beno bamwagala okamala, Simewo Nsubuga agambye nti nekimanyi bulungi nnyo abantu b'e Kasanda banjagala okamala, teri muntu yenna agenda kunnemesa kujja kuba namunigina. Era akaluka 2021 Kasanda ey'Amaserengeta nze Simewo Nsubuga ngenda kugiwangula. Ekibiina kyange ekya NRM sigenda kukyabulira mu buli ngeri yonna. Simewo Nsubuga okuva e Kasanda agambye newankubadde banzibye ngenda kujja kuba namunigina ekibiina kyange ekya NRM sigenda kukyabulira. Simewo Nsubuga agambye nti omuntu eyawanguddwamu mu ngeri ey'ekimpatiira yampangudde mu ngeri y'amagezi, mu ngeri y'okunyagula n'okunyagula obuwaguzi bwange ne babugatta ku ye. Kaakati kino kiwadde omwaganya people power. Singa sijja mu kalulu kano ne okujjanga bwannamunigina, people power egenda kuwamba Kasanda, egenda kuwamba Kasanda eddeeyo yeefulukute, sigenda kubakkiriza. Simewo Nsubuga agambye nti olw'okuba neesowolayo nennwanyira ebibanja by'abantu n'ettaka ly'abantu, olw'okubanga neesowolayo nennwanyira ebibanja n'ettaka ly'abantu, y'ensonga lwaki abakulu banziguddeko olutalo olw'okunnwanisa mu buli ngeri yonna. Nentegeeza abantu bange ab'e Kasanda tingenda kubeera nga nzija. Michael Muhumuza yawangudde Simewo Nsubuga. Nsubuga agambye ngenda kujja kuba namunigina. Atuliriza Nsubuga atandise okukaaba amaziga. Nsubuga atandise okwekubira omulanga bw'agambye nti neddiiri RDC neyayambyeko abaagala okumpangula. RDC w'e Kasanda Evelyn Amoti yayambyeko Michael Muhumuza okulabika nti ampangula, naye sigenda kubeera nga nzikiriza mu buli ngeri yonna. Atuliriza minisita wa Museveni Mary Kalolo Kuruti, minisita wa Museveni naye woowaawo anyiga biwundu naye yawanguddwa. Minisita wa Museveni Evelyn Anite, ono Anite ebibye tebinnagwa, Anite ebibye tebinnagwa. Anite agamba nti akyalina ekiwandiiko kyagamba nti kyawedde dda. Evelyn Anite agambye waliwo ekiwandiiko ekirabika nti mu kaseera kano kyakyalinze, era nga kigambiddwa nti abantu b'e Koboko mu munisipaali y'e Koboko bamaze okuŋŋaanya ekiwandiiko kyabwe ne bakikwasa Evelyn Anite, okutegeeza omukulembeze gwa nti Dr. Charles Ayume eyawangudde Evelyn Anite bakira asomba abalonzi okubajja mu ggwanga erya Sudaani. Anite agamba Dr. Charles Ayume yasombye abalonzi okubajja mu ggwanga erya Sudaani. Abalonzi b'omu ttawuni emanyiddwa nga ey'e Koboko mu maziga amangi. Abalonzi b'ebitundu eby'e Koboko mu ngeri y'okkaba amaziga amangi bategeezezza Museveni akulembera eggwanga bw'otakola nteekateeka eno kulaba nti no Anita awangula akalulu kano, nga Anita waffe yabbiddwa bubbibwa naawe tojja. Museveni tolinyeene ekigere, teri buwanguzi bwo. Singa mama Anita tomulwanirira ku bubbi. Kigambiddwa nti akadde konna Evelyn Anite akalakala n'ekiwandiiko anoonya wonna wakonkonera ku mulyango gw'omukulembeze eggwanga Uganda. Gwagambye nti abantu b'e Koboko bamaze dda okukola ekiwandiiko ne package eba omuli buli kalonda yenna, omuli okuyomba okw'amaanyi nga bagamba nti Museveni maama Anite bw'otamuwa buwanguzi situgenda kulonda 2026.
tuliriza ensonda ezesigika kigambiddwa nti effujjo eryagenze maaso n'okubeera nga lyalabiddwa mu bitundu by'eggwanga Uganda byongedde okubeera nga lyakoleddwa ab'ekibiina ekimanyiddwa nga ekya NUP n'ab'ekibiina ekimanyiddwa nga ekya FDC bwe bagenze maaso n'okubeera nga basimba ennyiriri nga bagamba nti ffe tusimbe ku banafu nga bagamba ffe tuyiseemu banafu bokka. Era kigambiddwa nti mu bitundu ebiwerako NRM yayisizzaamu abanafu nkuyanja. NRM yayisizzaamu abanafu nkuyanja nga NUP ne FDC bagamba tulinze 2021 tuleete abaffe eŋŋwaŋŋuli nga bayisa mukka mu kisero gwennyini. Era abakungu ku kibiina kya NRM balabika nti bakkiriza. Abakungu mu kibiina kya NRM bakkiriza bagamba nti agavubuka bakira geewaga nga gambadde n'obukofiira oba Bobi Wine nga biga nti akati awo tumazeewo tugende egindi nga gawalampa emmotoka pikipiki gagenda mu kitundu ekirala naye nga galonda nga gayisaamu omunafu. NRM ega nti kaakati tutegedde, kaakati ssaawa yakola alipoota tulaba ekiddako. Olukuutana tebinnategeera akongedde okujja gategeezezza nti akulembera gavumenti yakuno Yoweri Museveni ategeezezza minisita we abadde alizo kaaba ategeezezza Lukuutana abadde akubira Museveni emiranga taata jangu nyambe. Museveni agambye bye watandise bimalirize. You must be having the answers of what you started. Bye watandise bimalirize. Watandise omanyi ojja kubimala. Museveni akayidde Lukuutana. Lukuutana abadde atandise ng'aga nti muzeeyi. Museveni aga nti saagala kuwuliza bya Lukuutana bye yakoze abimalirize ng'omuntu. Atuliriza tongedde okutegeera nti mwami Lukuutana nga amaze okubeera nga wanguddwa Nawome Kabasharira. Lukuutana yawanguddwa. Bwe yategedde nti awanguddwa he turned to be chaotic. Yatandise effujjo. Lukuutana asikambula emmundu ku bakuumi. Lukuutana yeekandaga abaako balumya nankubadde nga ebigambo byakulumya oba kulumya oba naye byonna poliisi ega nti tujja nkale no bannaffe nga tugenda era nga twagala okumaliriza tugenda kubawaayo omukisa mwannaffe akamyufu k'ekibiina ekiri mu buyinza bwe katyo. Tugambye abalala bagamba nti wano tewakyali fuudu, wano tewakyali kubo, twagala kukwata lyaffe, twagala kugenda. Kati nno munnaffe n'effujjo lya NUP abakulu bagamba nti tukyalyetegereza tulabe ekiddako.